ak'okunoonya akalulu mu Uganda tegibadde myangu, gitutte obulamu bw'abantu kibi nnyo, gitutte ebyobugagga by'abantu ddala abangi nnyo bayinza obutakomawo ku luguudo, gitutte obudde bw'abantu nga n'obwange mwebuli, emyezi ebiri gitutte ebintu bingi. Naye twebaza Katonda nti ekirabo ekisinga obukulu eky'obulamu mwe abaabusigazza mugambe nti alhamdulillah nga nange mwendi, kubanga naziika abawagizi bange 4 bambi, okitegedde nabe nalese ku bitanda abakyapookya n'ebiwundu abaakubwa, naye nze saatuukibwako buvune bwonna, so neebaliza Katonda. Nze nali ne Bobi Wine mu kkomera e Naggalama, n'atunyumiza engeri gya breakingamu through. Naliyo nze, Asumani Basalirwa, Latifu Sebagala naye twali 4 mu kaduku, nga buli muntu agumya munne, tuli mu kkomera mwegumya ninga tuwali asobola kufuna. Baatujja wano Kasangati nga biwala ttaka mubi nnyo mu drone netukuba e Naggalama, etumalayo ennaku 2 e Naggalama awo. Kakati naye nga yakugamba nti yasitwa golinga Capital FM sijui Angenoi ye kirabu yaliwo mu kiseera ekyo. Kakati akayimba ke bagenda bakakuba ku Capital FM, kagoma kalubendera wabakawa kabanga akakola sensi mu badigize. Kakati abaali awo Chameleone ne bagenda mugamba ne basinkana ku kibala, n'agamba ngenda kuwamu anti Chameleone yesitolo ngenda kuwamu gwe muyaye we Kamwokya. Nga yeteekateeka yabanga gwe bawadde visa ya America kumwe n'amuwaamu awo ne bakakuba wali eri audience nekategeera ate yadde mabega bambi n'asituka awo yali breakthrough ye teyadda mabega. Mu luzungu waliwo kye bayita fenomeno oba fenomeno kitegeeza ki mu Luganda? Fenomeno oba enjego, kugambe ekintu ne kigwawo, enjega yagudde e Kamuli, sijja kulima, neyawangudde kennyini gwe balangiridde ku buwanguzi takikkiriza nti yawangudde, neyo magini gye yafunye kiki neyalangiridde kennyini owa returning officer, naye takikkiriza. Mu Kamuli mwonna temuliimu akkiriza nti akalulu kawedde bwe katyo, kubanga kwezi kyenyala okutegeeza tewaliwo yansinga kunoonya kalulu. Ekyo mbadde nkiraba ne mu field mwennyini, nga ne mu field nga nkiraba bulungi nnyo, nga obuwagizi bwaffe nga obululu obukwata nako n'obuwulira nti mwebuli, ng'ensolo gikwatako ku bwoya bw'ogiwulira nga nti eno ngifunye, eno kweri jangu jalaalu, okiwulidde? Kubanga tewaliwo kyesaakole ebyetaagisa omuntu okuwangula akalulu nabikola, nabulako kimu butaba na bungi bwa ssente, zaabulamu kuza bannange, naye ebyetaagisa omuntu okugenda mu Parliament nabikola, ate nensinga ku bannange okubikola. Ekisooka nze yali candidate nzekka ayina address, ayina amaka, nga nina amaka wali ku Camp Moses, omanyiwo bulungi, n'omukyala abagatti mu Church of Uganda, nga nsobola okugenda ku rally ne bagamba oweewange wuuno n'omusonga, kubanga ekyo mu kyalo kikulu okuba n'amaka tebaagala emmwanyi ozinogere ku muliraano. Nga nze ayina ofiisi mu kibuga Kamuli, emazeyo emyaka 8, tetunda mmwanyi, tetunda bikajjo wadde emboga, ekola byabufuzi ekola byabufuzi. Nze nzekka abadda mentalinze abaana ab'enjawulo mu byobufuzi, wali ku local level. Of course neno tuze tubikola, naye wali ku local level abanuupu n'oludda oluvuganya okutwaliza awamu. Nze nzekka atransforminze abavubuka abaali abayaayi
N'obafuula abantu balamu. Nembafuula ne bambala n'amasuuti tewabalaba. Bulungi nnyo. Nga bakubye amasuuti. Nga basajja baddala. Nga bavuddemu ndi mu bateekateeka mbatwale ku level eddako bafuuke abakulembeze. Nze nzekka abadde ne manifesto ezitowa. Wasuubiza abakyala okubawa ekyenda bawuuteko. Nkugambye manifesto yange ebadde ya nsonga ezi naye nga neetaaga essaawa 2 ozinnyonnyola ozijjukira bulungi. Butereevu nnyo. Ensonga 3 si masonga naye nga zikwata ku muntu direct. Nze nzekka annyonnyodde kye bayita omubaka wa paalamenti n'omulimu gwakola. Abantu ne bannyikira ne bagaba bannaaye akasajja kano newankubadde tuyinza okuba ne kino nakiri naye kasaana ogenda mu paalamenti. Parliamentary material. Nnyo. Nze nzekka anoonyeza akalulu mu suuti mu Uganda yonna. Nga buli lunaku suuti mbeera bwenti. Mbadde nkulaba. Si buli mbadde mbeera mbadde nkulaba. Nga mbeera bwenti. Nange ngegenyaako kufaanane. Nange nenzivwala. Kituufu okozesa Oluganda olutuufu. Nga ngegenyaako sibu tumpita akoze. Okiwulidde. Naye kwegamba nze nzekka abadde kweyo level. Mu bantu be mbadde nvugana nabo temubaddemu abadde na campaign message eri abalonzi. Era tebakulimba nti eyalondeddwa mu ngeri yonna gye yafunyemu obuwanguzi nti waliwo abantu kye bagenda okumubanja nti kyekino tekiriwo. Kubanga teyakyanya mu yabadde bantu. Tasobola kubyogera kuba tabimanyi. Nze nzekka abadde ku mutendera gw'eggwanga lyonna kye bayita national leader. Kisooka nga ndi secretary general ow'ekibiina. Nina presidential candidate mu race okiwulidde. Nga nze asobola okuvuga emmoloka n'enva e Kamuli nenzijja e Kampala. N'obimala. Nembimala ate nenzirayo. Tewaliwo mulala adda akisobola. Nze nzekka alabikirako ku TV okuva ku Kwezi Media. Yes. Kewaza Media. Okutuuka kuzimalayo. Abantu nze gwe balaba kugamba obusobozi bw'omubaka wa paalamenti bwonna, kapasite ye, ebirungo bye waali yeetaaze mubaka wa paalamenti naddala akiikirira mu municipality bibadde mu Bigirwa Moses. Naye akalulu kakyuse mu nnaku 2 ne kanva mu ngalo. Mu nnaku 2 bwezi. Ne kanva mu ngalo. Biki ebyakyusizza akalulu kano General Bigirwa? Sente. Opponent wa NRM yagenda n'akaaba amaziga ew'omukadde Kadaga. N'afukamira n'ayaziirana. N'asiita ebigere. Nagane leero nsigadde mama ondekeredde biki. Kubanga Kadaga wali ffenna atuzaala. Mama waffe ffenna. Yes. Kati tasuula nnyo tawero bw'ati. Naye era abaako kakola ki? Kakasukayo. Kakasuka eno akawera. Okiwulidde. Kakati ne bajja bamuwa ssente ku last nnaku 2-3 ezisembayo. Akalulu ne kafa. Yagula abantu bange bonna. Yagula kuba jjukira nalina abantu 2 ku zone. Yes. Betwalonda. Ng'obalonda omuluka gwina zone 13 sibe bantu bantu 16. Nomala balonda abo n'obayita mu holo ba leaders bokka. Ojjukira meetings zetwabanga nazo nga basimba layini. Va kubeera yini. Ziri meetings z'omu holo abo balinga bakulembeze bokka. Ati nga mbalaba nabo basimba. Era nga nabo bafulumira ku layini. Obusungu abo bwe basinga okunkwasa obusungu abo. N'obanyiga omukono nga ba leaders. Abantu 16. Abantu 16 n'obawa t-shirt eggwera mu gumu 1000. Yes. N'akamere ne bakalya. N'akasoda ne bakanywa. Butereevu. Osasudde ekifo. N'omanya nti meeting emu emazeewo miliyoni ezo 4 ku 3. N'omanya nti naabo ogw'omuluka gumu. N'omanya nti ekyo kimaze nti abo balonzi bo 16 mu luka ogwo botandika nabo. Ba leaders. Si balonzi. Waliwo enjawulo y'omulonzi ne komanda. Yes. Ba commanders. N'ogenda n'osiba omuluka omulala
n'osiba emiruka 10 n'ozoononera mu miliyoni 4 osiba bukiiko baabugula nasigazaayo bisosonkolo nakugamba baagula ejenti wange namusanga ku makya mu katawuni nga yeetamiiridde nga ne byemugamba takyabitegeera nga gwewakana baagula obukiiko bwange obwo obukiiko abaaweranga be nalabanga bawera bonna baabagula nze nefuna obululu 3 ku polling station nga tetuliko abantu 20 nefuna obululu 8-10 baabagula bonna nga abagula ebinyeebwa ne bateeka wali kakati ne bava ku eyo level ne bagenda bagamba bigirwa amaanyi g'amalala gali luddawo ne baganoonya nti alina omuluka gwavaamu ate gwe gusinga abalonzi ne bagenda bagugabamu emitwalo 5 ezo naziraba buli mulonzi gabamuwa 5 5 buli ebibizike bya jjajja bitakolangako ebyo ebipya byava na mu Bank of Uganda butereevu era kasana funa intelligence y'ebizike ebipya nemaya jjajja yankubi wategererawo tewali kirala jjajja yankubye nga naye jjajja batalina kukola kize nze gwobonyabonya bwotyo naye saali mukuula ebyo ne bikomaawo jjajja n'akola revenge mama kakati bagaba ejeji 5 buli kalulu kakati nenzirwanyisa ne bagaba banaye meeting z'ekiro mugenda kufa biki abantu batandika okutya okugulawo okubayita mu meeting ne baziyisa mu madinisa ne mu nzigi n'akafaananyi muli bameka tulimu 4 nga basinzukayo ebizika 4 2 onalo mazituula abatumidde abendeza okulonda okulungi 2 omuntu w'omukyalo tanabeera munywevu kimala kusigala ku kigambo kya cause ng'ekizike kirabiseekaawo tosobola munywevu tananywera n'ab'obukiiko bonna mwe bagendera ate ab'obukiiko gye nakomanga okubalonda n'okurayizinga omuwendo gwa ssente kubanga baate bo baali exception kubanga akalulu nali nkamaze nga bw'oba olina obukiiko obw'abantu 22 21 mu zooni 83 era nze nali manyi abo be tutandikirako anti abo baali bakwata akalulu ku gurawundi ne babagula bonna ne babatwala abamu nabakubiranga amasimu tebakwata abamu babuzaabuza kati ate babagula batya eno kwai komandi waggulu nayinayo omukuba entuula naye mu planning committee era bana abasajja banzanya nnyo nze nkubuulira abantu kati ate oyo ye yawangayo lisiti yonna walalinzanya akakudyako ekiyeekera nga zooni eba zooni titeekayo executive ya muluka zooni eba zooni such that baleme kubeera wamu kati ono akuli ku lusegere ye kiyakolanga nga bbirira lisiti nga zitunda wa opponent yatunda mu opponent 2 nga mirundi 2 nakwata sente nakwata sente ani oyo yatunda owaayi bantu baffe sagala kukonesa nyumba ye bantu bayinza ogikoona naye ate abandigikonye nabo bennyini bakumma akalulu andi kakati mbadde nkugamba abantu si bangu mu bintu by'obululu kati structure yange eyo yonna gye nateekamu ssente n'obudde ne message okugizimba ne bagikoraputinga kakati ekyo ne kibeera awo kati ku lunaku lw'okulonda nsindika deployinga ba agents ne preparinga bulungi nnyo akamere bajeti yaabwe ya mutwalo tetusukkawo awo ffe polling station 107 abantu babiri beba abantu 214 okitegedde miliyoni 2.14 zo baweetaaga ku ba agent kane tuba deployingayo baatuuka mu time babagula bonna beagenti nabo babagulirayo babagula ne babawa ebizikezike babagula ne babanga nga bakkiriza register oli omukyala yaleeta register ye NRM eyakamyufu ke NRM neekola ku polling station
Tewagezaako kulwana olwawona okukiraba ng'eri bakkiriziganyizza. Ate poliisi kino bwetabaako ku Bakerere tosobola kumanya nti bikola ki. Oli atadde ekizike kye wano talina abaali. Era tukizuula luvannyuma ssaawa 9 nga n'akalulu kanaatera okuggwa. Batukubye dda omupiira. Waliwo akawala kajja kalondera mu linnya ery'omugenzi katambula bayuzanga obulu 3 aka pulezidenti erya MP woman MP ogenda nabo olumu n'obutiikinga n'ogera ng'osuula mu bokisi bakulagirira. Kakati katuuka ku bokisi y'ow-MP agenti wange yali ndowooza baali tebannamukolako bulungi nga tebannamugyamu. N'akola ki n'agamba gwani kiyinza Harriet Kisaaki. Harriet Kisaaki kifaananyi kino nga yafa twamuziika chini ya ulinzi bamuteeka chini ya ulinzi. Interrogation nonze Museveni nonze Masitula ne Kadaga kati nga yayogera ebinaamuwonya because yali line-up ya NRM. Yes. Okitegedde? Interrogation neyeeyongera. Okitegedde? Kakati netukaleega ne bakaleega police station unit ne stopping from ssaawa 6 paka ssaawa 9 ng'okwenyola we kuli awo. Naye nga baatukubye dda omupiira mweyo engeri tugenda okupepeta awo nga tugese NRM weri nga gye batambulirako eya Yerobu. Jukirayo eba n'abantu bangi okusinga eno ekituufu kuba ye baamu nayo emyaka 16 bonna bakuba akalulu. Ekitegeeza abantu baffe be baatutunda. Abantu be baatutunda nze akalulu nali nkajjawo ku bintu byenakola ekamuli. Kaakati gwe bw'otunuulira abantu abo abaakutunda obageraageranya otya ku baatunda kwezi? Kubanga bye nayogeranga gaali mazima naye nze just lesson gye nzigyamu eri emu. Ekisooka abalonzi balekeraawo complaininga ku corruption mu Uganda. Bebasinga okuba tebalina moral authority whatsoever. Tebalina moral authority. If you cannot stand just a moment eddakiika emu eri mu box gy'omalayo gwe kye bakuwadde ekiro kimu oba kye bakuweeredde ku line oba ng'onaatera okutuuka ku line nekikyusa obwongo bwo n'okola decision endala kati totukaabira maziga ng'ogenze mu ddwaliro nga temuli ddagala naye nga wawulidde parliament beewadde 10 tokaaba tokkirizibwa kubanga gwe tomanyi basalawo eggwanga balisalirawo batya. Yes. Tolina kyomanyi ku byobufuzi kati kiriza ogende n'ekiriwo because ebyobufuzi biditamininga ojjanjabirwawa byebisalawo kituufu ebyebisalawo bakujjanjabirawa byebisalawo bisala nawo bameka abanaakuziika level ki era nze abantu nabagambanga nti njagala batereeza ddwaliro eryo kuba natwalayo mukyala wange n'azaalirayo naye banange benvuganya nabo ababiri omukyala owe-NRM n'ow'Entebbe bonna bwe NRM. Ono incumbent bwe yali azaala yagenda Nairobi gye yazaalira. Ono ow'ebbaasi bwe yali azaala yagenda mu Paragon Hospital Kampala. Wonna w'amaanyi. Nze owange bwe yali azaala namutwalawa Kamuli gwe muzaalira. Kati ku ffembi ku ffenna abasatu oba ne bannange abalala ani amanyi bye muyitamu gwe yatwala wano. Kakati lwaki mumalira obudde njogerera bingi neyambule bweyambuzi mulyoke mutegeere kyembagamba era bamaliriza nga eyazaalira ku Paragon Hospital atamanyi na nnaku gye bayitamu atayingirangako na mu ddwaliro wadde okumanya ebizibu ebiriyo atajjangayo okuwadde omulambo nga gwe bawadde akalulu agenda abakiikire yamanye ennaku yaabwe. Kakati obakolere ki? Kwezi mulimu ebintu ebyewunyisa mu nsi muno
n'ogamba abantu okwate kiboko bakube bukubi okola otya kubanga byonna wabyogera n'obimalayo byonna kugambye and campaign oba elections they are determined by ideas. It's a competition of ideas. Yes. Ye definition ya campaign kwezi leta byogenda otukolera nebigirwa leta byagenda okutukolera tuteeke ku mmeeza tulaba ani asinze okuleeta ebirowoozo ebigenda otwala ekitundu kyaffe mu maaso gwe tugenda okuwaaka ki akalulu kaffe so saani asinze okutuwa obumpwankimpwanki kabuuyi. Yes. Because abantu beekamuli bwebapepeta olwaleero waliwo akyalina ekyetaano zaggwawo dda bagenda kaaba emyaka egi etaano buli mwaka bagutunda omutwalo etaano tebakulimba kwezi nti waliwo kyesaakola ate wabikola nga ndaba buli kimu wakikola olaba munafu bwange obw'ebyensimbi nasobolanga okusimbya abantu layini n'ogaba abantu 800 waki ne bagenda ne 2 eyemu 6 nindi bagenda nayo meeting emu kiyita kyakusaaga wabaagaliza n'obwana obutono endaba nga nabo buvaawo n'akaalo nabwo nga mugamba musimbe y'abato kuba butambuza amawulire kakati abantu beekamuli boogere birala naye tebagezaako okwogera ku nsonga za Uganda yeno bigirwa nga wakamala okutegeera nti akalulu bakawangudde wawulira otya akalulu woba okaluzinze tebamala kalangirira akalulu woba okaluzinze obala polling station emu ku 2 nomanya era kasa twabala polling station emu ku 2 mu tawuni mwennyini omuli abantu abalina abeefuula abategeera ennyo kasa twalaba obululu bwe tufunyeewo ne tugamba tewali mulimu tewali mulimu banakamuli batwefuulidde batuliddemu olukwe naye nga bo balowooza balidde mu bigirwa so nga tebamanyi ti bo bennyini beeriddemu olukwe kubanga nze kati suuti yino sigikubye ogikubye ndi Kampala era ebintu bijja tambula mpolampola nsoyinza okunzikiza ebyo tebamalaga kuzikiza nze sigenda naawe manye ebyange olaba saazikira luli nga nva ekavule bwe bakugobera ku ttaala n'oyoza ne ku munye naye ate bino temulize nja kubeerawo naye kinnuma nnyo okubanga siina kyengenda kusobola kuyamba kitundu mwenva because akaluke nali nsaba power and authority ey'okukulaakulanya ekitundu kyo tewaliwo kirala kinali nsaba tubadde tukyali ku nsonga wawulira otya ng'omaze okutegeera nti akalulu kagaanye nafumitiriza mu bintu bingi of course nalowooza ku budde bwemaze mu byobufuzi by'ebusoga nga bungi nesimbawo emirundi 3 mu Budyobe nekigaana nenkola advancement nenyingira Kamuli nesimbye emirundi 2 kikyagaanye so nagatta obudde obwo bwonna okuva mu by-election ya 29 emyaka 25 okuva mu by-election ya 29 yali ebuyende yagaana nezija 2011 Budyope East negaana nenzirayo 2016 negaana 2021 Kamuli municipality negaana 2026 Kamuli municipality negaana obudde mbulowoozaako but as a revolutionarist sisobola kupondooka era immediately obwongo bwaswitchingirawo to recover psychologically ekisooka obutalowooza ku byentaddemu okukkiriza defeat kwegamba nejjanjabanga bukyali wajjanjaba obuwongo ng'omulwanyi bwaba because buli lwogetinga stuck nolowooza ku bantu bosimbiza layini nolowooza kubakuliddemu enkwe nga bakuli ku lusegere nolowooza ku factor n'okuba etooki kubayiseemu
nogana kati gundi ayiseemu yansinga kyenyo ne gundi ansoose mu paalamenti okiwulidde abo bonna n'obirowoozaako oyinza n'okufa nga bw'ogambye omukyala bw'akoze eki bw'afudde but ffe ba revolutionalist olina okwekuŋŋaanya nga bukyali bw'oteekuŋŋaanya nga bukyali oluuzinga bingi nze naguma ne ntuula ne mu ofiisi baagenti ne bajja bonna ne mbakiriyalinga era abantu bantya naye nga DRFM ze baleeta nga nziraba tezina gye ziraga nfu ne waakiri abamu bazireeta nno bazireeta era mu lukagumu DRFM nga 8 ze sinaba kufuna ate nazo ezitajja nfunisa waliwo omu ku basajja bange ab'oku Lusegere oli omusajja waffe omulema omumanyi omulema omuggo kati yali akomandinga mu Lukamulamba ogw'Obuwanume nabawulidde wano nga mukyogera nako ne Moses muwa sente z'aba agent 28,000 agenda aleete abasasulira eri aleete DRFM yanyuka bunyusi nadde waka yanyuka bunyusi ye omukulu oyo era yajunguluddwa nnyo omusajja wange adde akuba ekikopo nga ki yanyuka bunyusi ntuula mu ofiisi nga emiruka gyonna giggwayo ndaba muluka gw'Obuwanume sigulaba tukuba amasimu takwata tetumanya nti onanyusi omusajja ng'abadde w'amaanyi nnyo ng'akutuula ku Lusegere ku Lusegere yagenda okulaba nga talina kyavaamu nakyo nagati kampemuke waakiri yagamba kampemuke yagabayo yabalayo polling station nga 2 ng'alaba tetuyitawo n'agamba ate bano mbawazaaki nanyuka n'ezo waddamu okumulabako sinabaddamu mulaba wadde okunkubira essimu tankubiranga naye just omanya bumanya nti kwegamba mu tiimu ekyo kye bayita tiimu buli muntu alina amaanyi ge n'obunafu bwe kati okumanejinga ekyo kye bayita liida kuba kati sisobola na kumusuula namunyigiramu awo naye nemala nenkikola ki n'omusonyiwa nemusonyiwa tunaba kweyongerayo mu maaso omukwasa mission nga tezirimu ku accessinga resources abalala bonna sente bazituusa bulungi nnyo ye yekka yalemererwa bambi yalemererwa yatendewerirwa naye mu missioni endala azisobola ezitali za ssente kati oyo omanya nti obunafu bwe buli awo naye aleeta kino kalutambule naye sikumala gamusuula wano kanteekewo ono kyova olaba nabeeranga n'abawala omanye abakyala bantu batera okubeera babeera royo yes eri authority abo abawala benayambazanga masuuti n'obasembeza okumpi kwegamba akola n'omutima ogumu ne bwabuzaabuzamu katini kabojjako naye ono omwami yannyukira ddala bunyusi so kati ebyo byonna bibaddemu but ekifaananyi ekinene ku Kamuli municipality tekisooka abalonzi tebakkirizibwa ku complaininga ku buli bw'enguzi obuli mu Uganda bo bennyini besubjectinze ku ekyo omuntu eyampangudde yakozeseza obuwumbi nga 3 okumpangula nadde sigenda sente yatadde mu mpitirivu okumenyaamenya n'amenyaamenya poliisi n'amenyaamenya ebitongole byonna ebyazze okulondeza akakiiko k'ebyokulonda abalonzi obuwumbi n'abalonzi n'abamenya kati gwe oba oli mu miliyoni 5 ku 100 oba osala butungulu ekitegeezeza 5 zaali tezina kye ziyinza kuyamba twali tusala butungulu era twazibuliza mu bataka nakomyewo nga sibitegeera naffe twali tukola finishing awo n'osuula wali akamu ekitundu wali obusatu ate miliyoni 5 ogabamu mirundi emeka kati obulamu obusanga otya Jeno Bigirwa ndi mu kutandika butandisi kati onakomyewo Kampala ku square 1 ndi mupya ng'eyakava mu kyalo omuvubuka eyakava mu kyalo nava mu kyalo nga ninako emitwalo 20,000 ekyenjawulo kyenina ate nga najjo tezivaako ku akawunti ekyenjawulo kyenina kiri kimu nti nina kwezi
kituufu ne bannanga abalala n'emikwano gyaffe nti nawe ntuukira naye mu mbeera y'ebyensawo ndinga omuvuka eyakavuve kannabulemu ayingira ekibuga atandika badayi okuyiiya genero mumuwulidde tuli mu kiseera kizibu genero talina bwali nze nno sijja kukoowa kubagambako bannange ze munansonyiwa mwe baffe owenzinambya azinira mu babe genero talina wadde 10 mu nsawo njagala okutegeeza bw'oba wasigazzaamu akantu nga wasigazzaamu bambi naye nga tonaba kubagamba Eh, kkiriza neebaze intaneti sooka ogyebaze bannanga abantu kkiriza neebaze intaneti abantu batuwadde ssente njagala okutwala omukisa guno ndi wamafantali nnyo okufukamira kunkaluubirira naye naalifukamidde naye kyemba mumanya nti mu mutima nfukamidde ofukamidde mu mutima nfukamidde mu mutima ekyamazima kiri nti abantu b'okukewaza media group mbeebaza ebintu bye mwankolera mu campaign amazima gennyini njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu bwe naamenya amanya tegajja sobola kuggwaayo. gamalayo naye njagala okubeebaza mmwe mutegeere buli muntu eyampa akasente okuva ku bali ku gurawundi wano okutuuka ku bamalayo genuine estate abadde ateekamu genuine estate yampeereza akamesagi awo nga tugenda mu nomination oyina nekyomwogerako okiwulidde abe South nekantambuza Africa nkugambye mwenna bwe namenya amannya nyinza okukola ki okulekayo abalala ate ne banyiiga nebanyiiga naye njagala kukozesa kigambo kimu nti bannange nfukamidde mu mutima amiina mwebale kye mwankolera mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo ate tusigale n'omukwano ogwo mukkirize tusigale nga tutambula nze bigirwa wammwe mu bumpimpi nawangudde nze nganze olutalo lwannemeredde naye battle nagiwangudde yes I won the battle but I lost the war kubanga Anita yabadde saidi eno Forces Mama Kadaga nga ali saidi eno abantu basanye okumanya nabadde mu kalulu ka kikaaki akalulu ka kikaaki kati ate nga kalimu abagatta waggulu jajja kati wano wabaddewo Kadaga right honorable maama ayina candidate masituula wano waliwo Anita Amongi lutalo ono lwamaanyi nalulabye muve mu bino bye mulimu e Kampala nalulabye luli kafungula nkete feeri bye tuliko birala wano waliwo Anita Amongi ali ne candidate bamuyita Baroda Kayanga okitegedde waliwo candidate omulala ye current mayor okitegeera oyo yali yalangirawo dda nti ajja kuba n'akawumbi mu campaign ngera abantu bamumanyi waabikolwa ne bamuyita mulambo gumu aguziika 60,000 bangamba bupolotipoloti bonna yabutunda meeting standard gyakola ki gyeyagamba tebyamusobedde n'akasembayo yakatunda $2,000,000 byamusobedde naye yabadde ali amaaso myamyamya byamusobedde naye tuli mu ligi emu musajja wange kakati mugoowa lindako mugoowa kakati nga gemazzi genzanyiramu kati nze nali mbaze contestation eyo nagibala naye abawagizi b'omupiira waliwo wemufuna free kick ogimanyi naye nga tiimu gye mugenda okuba free kick eyo nsibi yakasenge bulungi nnyo kati nze nali nsambira mu busenge obwo bubiri nga busibe bulungi nnyo naye nga manyi nze Ronaldinho nja gusalayo oguteme bwogire bwe guti era nga guyitawo nengubala nga guyitawo kulasiti ne bandabuukirira ne bantegula era right on Rebecca ababutajjayo ga mu buto kubanga olutalo lwabadde eri tiimu Rebecca tiimu Museveni and Anita bwekyabadde ate ne Maama Kadaga alina okujjayo ago mu buto era yawangudde bangambye mbw abantu be bonna abasinga yakubye Museveni n'amuteeka wansi Anita Amongo mbu yawonyezzaawo babiri nkugambye Kadaga kiyakoze Museveni ku babaka mbu yafulumiza ku mpyo buwumbi nga bubiri yakubye Museveni n'amuteeka wansi
kati ate yabayise n'okubayita n'abagamba kati njagala bwa minisita njagala jjajja atuwe minisitule ezo 5 nga Busoga zakabi nga n'obwa vice mwebuli. Maama akyasobola obwa vice. Maama akyali munywevu tetugaana naye akyali munywevu. Akyali munywevu. Omulaba bw'asimba eggumba ku ttaka linywera. Nkugambye emirimu ate kati yaliduumidde olutalo. Obwedda aduumiza nsawo. Yakubye n'afuluma ne mu NRM n'ayingira mu Nuupu naye n'abaleeta. Wali tewaliwo yayiseewo nga si wa Rebecca. Okuggyako Magogo eyakoraputinga obukoraputinzi. Teyavuganyizibwa yanyoola amuvuganya era yali tajja kuwangula. Ne Serwanyi wali ebugi. Mbwani teyataddewo ssente awo ewa Serwanyi. Mbu yabadde naye abutegudde. Nkugambye yabadde tawono kwegamba. Era nze yampangudde omubaka eyampangudde. Alaba Kadaga nga Katonda wo kusinga Museveni. Era sitole za Museveni tozimuleetera. Oleeta za Kadaga yagibwako hadiisi. Yagibwako hadiisi kuba yamuyingiza Parliament. Musajja wange Mugowa agamba mukyala we kye baamukoze ate we mbu bataddewo ssente na nnyingi nnyo nga bamanyi mugagga. Kati Mugowa simanyi na kumanya oba asigala waggulu. Naye musajja munywevu. We twayogeredde nga tannava mu buliri. Nga tannava mu buliri. Mugowa. Mugowa wange. Mugowa simanyi kiyabala naye yali ayina ebibalo ebyali birina koma mu kulonda kwa structures NRM. Kubanga Kadaga yasooka omukubiraawo n'amulaga nti yabimala. Jeno Bigirwa abayina akasigadde mu nsawo nga twagala tumujje mu mbeera enzibu gy'ayitamu. Airtel eri noti 7 noti 4 9 6 54 MTN eri noti 7 2 8 9 noti 7 2 8 9 okwo kwoteeka akamwanyi ka Jeno Bigirwa tusobole omujja mu maziga gaalimu musajja wattu tulabe nga tumubudaabuda nywere mu kibuga ofuna akazigo k'oneesiiga mu maaso ofuna akawunga k'onoolya nga nawe ne Fanta wo bambi mukazi wattu era Fanta namugambye guzzemu guyiise omulimu tudde Kampala omugambye guyiise ye yalwadde bambi mukazi wattu omumanyi abadde mu field nga Gomez tevaamu mu kituufu yalwadde nakati ekisujja ekimulimu tanaba kwetegeera namugambye nkubuulire Fanta guma tuve wano watabuse baŋŋambye nti okulwala ebirogologo ebyo byakukubye mbuba kuba mu myaka 6 wabadde olina okufa mbu omubiri gwekanze kakati ate oyinza okudda engulu mu myaka gyammwe bakwezi sebo nze naluwona nze nalwabula tompita wakuzannya akalulu kankuba naye kakukuba oli mwanamu nali nsibye nawe tunasiba mukono nali ngenda gusiba wali oyambuka mwaliriro gwakutaano gwali gubulako omwaka gumu naye nga tonatuuka nsiba omukono naye kati ekintu ekyanguddeko bwe kikugwako kati todda ngulu kwezi nze nno kakati nze nabimanyiira olaba batwala omukutu abantu beewuunya wasanyalalamu abantu beewuunya nga balaba ntambula wano ba Megatron abo ne baga nti kwezi kiki kunze nze namanyiira obusambattuko omukutu bagulwala nasula ntula mukyala wange yasula akaaba n'alwala ennaku ezi kati agendere ku kitanda ninga nze ndi kalibo bonzi nja kukola mirimu gyange kati nze namanyiira ebibambulira kati bangambye nti ebyo ebirogologo ebyakkubye mbu mubiri gwekanze okutegeeza nali mbaza ebintu bingi akalulu mbadde nkataddemu ebintu bingi era sijja kulimba ninasigadde kyekimu okuba nga sita owerekeramu akobwa sita n'ogamba kiki kyolowooza ku bantu abalonzi bewammwe kikyo balowoozaako abalonzi bewaffe like abalonzi abalala bonna mu Uganda naye abewaffe
tebanaba kutegeera Uganda level kweri. Buli lwotegeera Uganda level kweri omanya mukulembeze ki gwolina okuteeka ku mutendera gwo. Kubanga omanyi bo bakyali ku level eri egamba nti noono tumusindika agenda akole ki aliyeko. Kati banaba kutegeera nti Uganda ebadde yeeyuubula yeetooloola abantu abali soba aba intellectual abategeera ensonga n'okuzizimba n'okukolera abantu be bakomawo. Okitegedde? Yes. Kati obasindika mwani gw'okuva e Busoga. Obateeka mwani. Kuba yo West yo gibale nti yo tesuula mutindo. Teweereza kikojogo. Omunafu ennyo bana bachelors. Okitegedde? Yo West bw'oba oli ku mutendera gwa bwakansala bayinza n'obukugaana. Ba elders. Totumalira budde. Yo ereeta kati North yazeeyo mu Nobert Mao. Yes. Kapusi Fungaro. Bakomyewo. Okitegedde? Gilbert Olanya baba maintaining. Bonna bakomyewo. Okitegedde? Abantu abatuuka ku position ya Busoga, I mean ya North ne bagamba the position of Northern Uganda is very clear. Very clear. We cannot even change our mind. Yes. Nga baseeki kimu ku nsonga ya North. Ate bonna buli gwokwasa omuzindaalo oba tuyagala amalirize ensonga aziggusa. Kati ffe tuzze mu bakozi ba ku lediyo, kati ffe tuzze mu bakazi abasibazi gomesi ne bazinaazina mazitula oye mwebale kunenda. That is the campaign message. N'emitwalo egi 5. But omuntu gw'oli mu kusindika mu parliament ali ku ogwo omutendera agenda kukola amateeka agafuga banka mu Uganda. Banking system. Budget y'eggwanga ogiteesa. Agenda kukola amateeka agafuga Bank of Uganda. Agenda kukola amateeka agafuga Uganda Revenue Authority. N'ensolo y'omusolo. Agenda gereka emisolo. You are right here gereka. Yes. Esomateeka. Erivaawa mu parliament. Agenda kusoma endagaano y'amafuta n'okukola etteeka ly'amafuta. Peegi 6. Gwe gw'oli mu kuzannyirako eri olw'okuba muli ku zooni yammwe awo we muwangaalira n'ekyogaba tokimanyi. Yes. Naye olw'okuba muli ku ludda wammwe awo abalekeddewo emitwalo 10 ne mubugumya n'ekyogaba mu kabokisi wali tokimanyi. Agenda kukola endagaano y'amafuta kawayiro ku kawayiro omubaka wa parliament. Agenda kukola poliisi efuga amasannyalaze, amateeka g'amasannyalaze, okubala meter box ne buli buyaka bwe tulina obwo sente mmeka gavumenti efunako mmeka. Gwe musindika mmwe. Gwe muzannyirako wali wansi. Abakyala olw'okuba mulina ekibiina kyammwe awo ekya Niigiina asinza obasanyusa awo nga mukola ki? Nga mumuwa akalulu. Naye gy'agenda mumanyiyo. Agenda teekawo ebitongole bya gavumenti kye bayita government parastatals. Agenda biteekawo. Alina obwongo obugamba nti kakati okusinziira ku load ey'emirimu Ministry of Works gy'erina yeetaagawo ekibiina ekirala kye bayita Uganda National Roads Authority UNRA. Nga kikola emirimu gino wamanga kina executive director, kina abayinginiya. Alina obukugu obwo. Ye ekitongole ekyo kyetaagisa tekyetaagisa? Genero. Mu kalulu ke walabye naddala wano mu Buganda abakulu abasinga bagenze. Mwanga Kivumbi yagenze. Secretary General Bongoya teyazze. Oyo ali mu kategori y'abigirwa. Seggona
baada bamukola mu akantu kali wakalaba. Aisha Kabanda teyakomyewo, Erudamani teyakomyewo, Geoffrey Lutaya teyakomyewo. Olowooza kiki ekyatankudde abalonzi ne bafuukuuka obuwongo ne batabukira abantu ne bakomyawo NRA? abalonzi balina level kwe batuuse. Abalonzi abasinga bakkiriza nti Museveni si wakuva wano, Katonda yajja omukola ki? Bakikkiriza. Ekyo nakirabye kuba ebusoga wali Museveni yafunye akalulu ng'olaba abantu bakataddemu mu bokisi n'abavubuka abatalina na kyakulya bakataddemu n'akateekamu nowingire o ali nowingire n'akateeka mu bokisi nga n'omugga agukuba muve ku kalulu ka Kasabba wano kibooko yennyini violence muve kalulu ka mujjajja so kwatemawo kati. So abalonzi ku presidential level jjajja bamutadde agaye jjajja oli champion tetulina kyakukolera tukulekedde Katonda bino ebisigadde kukuba lwali kunyumya mbunyumya. Jjajja nze kinalabye Kamuli njogera gye nabadde simanyi byabadde walala. Olowooza Kivumbi tebamubonereza kuleekaanira banne bano bampuuga? Ekyo njagala kikomyewo ku eyo level. Point ey'okubiri ku parliamentary level mu Central Region, because ffenna tulowooza nti civilization etandikira wano mu Buganda. Civilization kitegeeza omuntu omugunjufu. Obugunjufu. Omuntu omugunjufu, omuntu ali civilized ateekwa okumanya ebintu engeri gye bitambulamu n'emitendera. Ye muntu ali civilized. Okitegedde? Kankuweyo akantu katono nnyo. Omusajja yakaŋŋambye jjo n'enkeewuunya n'adde Kamuli eyo nga binkubye n'engendako mu kasawundo ozidirize ku mubiri nejjeko enfuufu. Kati sisitimu yange bwe mba nnyingira bwe nti nkonkona abali munda mumanye nti waliwo akola ki ayingira. Oyinza okusanga omusajja oguddewo omulundi gumu adde eyambudde yena. Kituufu. Nga mumanyi ebyasawulo oluusi oli oba ayina omuntu we balina engeri gye bakoze eki gye bali mu kwotamu omuliro gwabwe. Gwe n'ojja n'obigwamu. Kituufu. Obeera ni civilized. So a civilized person tukulabiramu konkonako tuwe notice. Bali beetereeze beewumbeko. Yes. Basike obugoye bazzeeko kukabika omulalu. Nkitegeera. Kati bwe nakonkonye bwe nti bwe nayingidde omusajja n'aŋŋamba mbadde neewunyiza muntu ki omugunjufu oyo asooka okukonkona ng'ayingira wano. Koza ebintu bino tubiruddemu. Tumanyi system tumanyi ebintu ebitambula. Wantu waliwo omulala ayinza kimanya ekyo. Babandula bubanduzi baba. Ate asasudde omutwalo. Bali ne balyoka beewujja bonna. Buli omu agwa gy'agudde. Okitegedde? Kati tulowooza nti Buganda ne munywanyi waayo Busoga civilization etandikira wano. Tulowooza nti Buganda yali badde erina abalonzi abali ku level emanya nti ku bubaka bwa palamenti tulina kukiikirirwa mutendera bwe guti. Era it is a disappointment to Buganda okubanga abalonzi b'omu Buganda bali ku mutendera ogwo ne Busoga. Tewali development egenda kubeera wano tebakulimba. Okusinziira ku level y'abalonzi gye balonzemu ababaka. Nkugambye kubanga bw'okuba mpuuga n'omusuula gw'oleese ekisooka kubuuza mpuuga adde atuuse ku level ki? Nti abadde anaatera okumalayo nti ye Uganda eri ku level ki? Nti jjajja anaatera ofuluma nti ye bw'afuluma katumuwe emyaka 5 muba naakaayanira
ku nsonga ez'amaanyi mu ggwanga ow'e Masaka mwali owaffe nti owaffe ali ku level ebeeramu eyo debate ng'amalayo tetumuza ku katebe tumunyweze bunywe oyo ye mulonzi omugunjufu abala n'ebyomu maaso nga jjajja bw'abibala abala n'ebyomu maaso naye omulonzi yenna gwe bagamba nti akabonero manvuuli n'agamba ffe gye tulonda ng'omanyira ddala nti awo tewali kitambula ebyo bikola mu nsi ez'amalayo nti New York ya kibiina ki buli gwe baleeta mutuufu kuba bagera n'okuleeta nga mutuufu oli mutuufu sigala otudde talina mulimu mu ofiisi kati kubanga ebyobufuzi bye bisalawo woba tolina ba negotiator my friend toli mu game ate Buganda ereme kwekaza mbwe ejja kwetuukira ewa jjajja at the end of the day yeetaaga ababaka kituufu ebyo byogamba mu beetuukira ewa jjajja ne basokoolayo ezaabwe ne bayita eri ku express highway at the end of the day weetaaga ababaka mu parliament abajja okuyambako ku infrastructure nkyenjagala okuteeka n'aba n'ayambako okusitula amaanyi go bw'obaawo negotiation zonna ezijja be babeerayo nkugambye njagala okutegeeza era Masaka tebakulimba nti Mpuuga ye yagudde oba Abedi Masaka ye yagudde kubanga abo ababiri basobola okwerwanako mbonga baba naye mu abalonzi naye kakati mulese new player jjajja abakolera ki tabamanya na bamanya abo nkugambye egyo emyaka 5 ajja kuba tayogerawo kigambo n'ekimu awo yabe Masaka nga tebalina ekibafuna wadde nga tayogerawo kigambo na kimu yabaleka eyo nkugambye ate kakati ani agenda okuteekawo embeera sipiika omulina tomulina ogenda kwogererawa mu lukuubo nga Lutamaguzi ebyoyo nabyo tebyakoze yasigaddeyo musajjawo kye baamukoze Lutamaguzi bangambye mbw alabika yafunye ekikyamu legislation y'omu nkuubo ebadde ekomye ku Lutamaguzi era tukizudde ndi tekola bagikooye abantu bagikooye twagala omuntu anyweza ensonga n'agamba for example Kamuli municipality nze abantu nabagamba nti tubadde wano emyaka egi mu kisanja kino njagala mumbuulire ministry ki gye mufiirinzeeko wano ya leba nti etute bakozi wabweru nti ya internal affair nti mwina abaana abayingidde poliisi Minister of Microfinance nti ebibiina by'abakyala mufunyeyo ku ssente Minister ya Agriculture erina akalungo konna kereese wano akajimusa ettaka lyaffe mumpeeyo ministry emu gye mufiirinze wano ey'obuntu bulamu n'empisa integrity and whatever bagiyita batya eyo ethics and integrity yes waliwo ministry gye mufiiringa wano because zino ministry zonna zikuŋŋaanira mu parliament gye zikima ssente nze gye njagala mu nsindike ngende nfafagane nabo financial yeggweko minister of microfinance oŋŋambe nti wagabye ssente sijui myoga biki ewange tezaatuuse twambalagane tewali naye era abantu n'obagamba ebintu era ne baddamu Lutamaguzi yakayuukidde nnyo General Salimu Ssale n'agamba Ssale kyakuleeta waffe Nakaseke Ssale kyakuleeta Nakaseke kataffe n'okufa Lutamaguzi tayogera ku General Ssale ajja kuba yeerabidde nnyo ajja kuba yeerabidde nnyo naye alimba abantu babiri batakkirizibwa kwogerako Rebecca alitwala akadaaga ne General Ssale taboogerako abo oli ye maama we oli ye taata we takkirizibwa kuvaamu wadde ekigambo n'eki Ssale ye yamuleeta maama n'amukuuma oli maama yamuwa economic empowerment yamuwa economic empowerment nga yakava e Makerere n'agenda mu UN n'avuga zibenzi n'atambulira mu helicopter sente azirina mu dola helicopter ka poliisi kana mu nkanga nekayura nga badigida budigizi awo yajja empowerment yemuyingiza parliament obusente yabujjanga eri n'agenda wali ku ground n'akola ki kyemwebazaako kyali kimu
yanyweza ekigambo DP mu kiseera ekyo nga tannaba kwonooneka okitegedde yali badde yakola ki yali badde yatawanyika na getting excited NRM yesinga yasigala wa DP n'okwogerayo ku bigambo awo ebikangakanga naye ng'amaanyi yagajjeeri ate namunkekeera yamuyamba ate namunkekeera ye nannyini wali ye yamuleeta ate oyinza okugamba nti onookuba wakalwawo nga tomuyina namunkekeera kati ate lwaki yabadde ayinawo factory oba mmeka zonna ziri mu polling station n'abachina balonda mu polling station ezamukutudde zavudde mu makolero n'akutuka n'abachina balonda bonna bannayuganda kati waba tabakuwadde kuba balondera ku order fund agamba ki tyafande position yeno nga basimba musulu kakati kyabakola kiri kimu muganda wange oyo agume bugumi anywere amanye nti abamuleeta bamutadde akawogo kafunyeeyo kubanga tutamaguzi sente azifunye kubanga tasaasaanya zisimanyi mutwalo gwa lutamaguzi emyaka gyempangadde naye mbankulimbye abadipi nga bagumu nnyo mbankulimbye muganda wange kozi waliwo desk enamba ebayigiriza okukekereza simanyi saagisanga wasanga evuddewo waliwo desk enamba ebayigiriza okukekereza owaye saakola ki saagisanga naye abadde mugumu sente aziina ezasigaddewo ko naye nga badde ayambala bubi agenda atandike ye sitayiro ye si buli muntu kisinza ne kuya ku training kati nze trainer wange basatu asooka agina santegese baga owokubiri mukasambidde mu byokwambala kati owokusatu yajjanga buzi nga wa NRM naye nga mukwano gwa Haji Mike Mukula ate musajja oyo ayambala bulungi nnyo kyekakoze embidde n'eriiso lyamuvuddeyo bweriti neribeera ng'entula bweriti no mukasambidde kyendowooza ekyamuleetedde ebizibu wadde buli omu yafunye ebizibu ebyenjawulo yalwawo okutekinga decision ekyalo kyetaaga kirwamuko naddala kubikola ye byalina ebikola abirina ye talinga ffe yalwawoko okutekinga decision okugenda mu basajja abanankanya abalunzi b'ente abaawo naye bw'abasigalamu ajja gireeta mu myaka 5 ejijja bw'atanyiiga nagakanzimbire kuno ajja gireeta kuba ne wali ekalungu yapapamu okudda mu municipality e Masaka aba kusigala n'anywerezaamu mu kalungu ya west yali agireeta naye yapapya okuvaayo kubanga Katabaazi yagireeta yali nnoonu olina enteekateeka zonna eziddayo kamuli mu kalulu yuse ebyobufuzi tewali amanyi kiddako nkya osooka kulindako nolaba topapanga kola statement oyinza okwetoola mu kibalo gwe wekka nga lutamaguzi gye yakola abo bonna si batendeka ekimala osooka n'olinnyamu ku kyawakati katono n'obalembeera enswagira egamba ki enswagira egamba mu by election esobola okubeerawo naye kakati by election esobola okujja nga gwe weekolakoladde obusolosolo okitegedde ne bagamba kwate gwe weekoladde obusolosolo watukukolere ki katusayininga abasambi abapya so ekisooka nze ofiisi yange gyeri era eri open nakati amaka gange gyegali okiwulidde bacoordinators bange bakyaliyo mweyo embeera kakati baba toyinza kunduulinga out ku binaddako naye nga kati njagala okukola ki byobufuzi sobola bivaamu tekisoboka tonnaba kuwanika matanga kati ate mbirekerani wadde sinafuna success but I'm very sure my time is coming kituufu webale kwesiga Katonda naye abantu bebusoga nga balogo nnyo ogenda kukola otya gwe atali mulogo kituufu nalwandaganye n'eddogo kati waliwo kandidate omu yakola omukolo n'aleeta abalogo 6 omukono ogwo gumu babiri yabajja Tanzania yona yawangudde ate teyawangudde ekitegeeza abalogo tebaakoze ati oli yaloze nnyo
okusinga kuona ate ono yaleeta balayisi nga mulimu n'omuzimbabwe ibaali balayisi osanga zimbabwe ate yatajjanjaba bulungi naye nga lwakuba ava zimbabwe nga bona omujja e uganda n'omutwale south africa naye nga naye enkolobe maybe naye yaleeta mukaaga ate nga ba expert okiwulidde nga kuliko amanaginga ku entry point awo abataka okutuuka okusala okubuuka awo okuyingira wali omukono naawo nga waliwo expert waawo nga mu ffumbiro waliyo babiri abalunga mu byokulya buli omu ng'alesa ebirungo ebimalayo nga birunga abantu bye bagenda okulya nga waliwo babiri bali mu tenti abatuula be baloga okumanaginga wave empewo etambula etya ono emuyingira bulungi ono bajajja bamukwataganya bulungi kwegamba kati ate newabaawo ow'okumuzindaalo buli kye babagamba kibi yayingire munda kati nali eruzira omuvubuka nga akwata bagabayo bu bayibuli obutono buno kati ngaomukuvubuka akutte ka bayibuli akazinzeemu akabango kamanyi taaba ali mu kanywa bwati nagenda okulaba nga bayibuli gyanywa naye lwaki oyuza bayibuli then ali assistant block leader konze lwaki onywa sigala mu bayibuli lwaki muyuza bayibuli nga temwe muzisaba nagamba muzeeyi wategedde konza yali mugisu ekigambo kino nkinywera ddala kintuukire ddala eri mu mutima naseka busesi nemuvaako era olina mutabuti atobe ne fayiro ye kakati bwewaba nga waliwo yali kumuzindaako yali abaluga ekigambo kibatuukire ddala eri ku mutima njagala okutegeeza nze mbadde mu kalulu naye nga kazibu nnyo ezo forces zonna ate oba nkugambye nti abantu bonna tebamanyi kiki kyabaddewo n'ababadde mu bokisi abagenza okulonda kye balonze tebakitegeera